Olwaliro abasuubuzi bakedde ku kisaawe eky'ekkololo okusinkana omukulembeze w'eggwanga ku nsonga y'enkola erondoola ensasula y'omusolo emanyiddwa nga EFRIS yaleetebwa ekitongole ekiwooza mu ggwanga eky'omusolo ky'URA okugasa n'ensonga endala ezibalumya emitwe. Wano abakulembeze b'abasuubuzi be basoose okwanja ensonga zaabwe naddala ezikwata ku nsolaza y'omusolo wansi w'enkola eno eya EFRIS. Akuuma kano keetaaga omuntu nga yasoma. Abasuubuzi bali wiiki, abasinga tebaasoma kubanga baana b'abanaku, bwana bwambaata. Enkola ya EFRIS ku poto eya Uganda Revenue Authority tekuli apiiru. Bw'oba olina ensobi gy'okoze n'oyagala ogigolola ku system, tewali provision of appeal. Era bano tebalimina kukoona ku nsonga y'abasuubuzi bamusiga nsimbi bwe bagamba nti baleetera abakulembeze ne babudisa omukulembeze w'eggwanga kyokka nga tebalina wadde ensimbi gye bagenda okusiga mu ggwanga. Omuli owa Uganda Investment Authority mukyalaanite akugamba nti alese ba investor kumba akuleetedde abafere. Abantu abo bw'amala obbaleeta wano akugamba bagenda ku investinga ssente mu Uganda kumbe bamusimbuliza nsimbi ate bazizzaayo China. Bano batuuse n'okulumizaamu ku bakulembeze mu gavumenti okwebalama ensonga zaabwe ekiyitira omukulembeze w'eggwanga okukola ng'ensobi. Naye nga maama Nabbanja oyo gw'olabaawo ebbaluwa ziwera n'50 mu woofiisi ye nga tatuddangamu n'emu. Nze sirabangako bbaluwa ya Kabanda. Ate Kabanda we waffe Mubende bw'aba yeye. Kubanga abantu b'e Mubende ensonga ezisinga at least bayiiya ne balaba nga bazirese Kakumiro. Naye sirabangako bbaluwa ya basuubuzi. Mukwanukula omukulembeze w'eggwanga atandise n'akunnyonnyola lwaki bannayuganda tebagwana kwesigamanya ku kyakusuubula bweru wa ggwanga batu n'abasaba okusuubulanga ebikoleddwa wano munda mu ggwanga. There is no import tax on products bought from the factory within Uganda and traded within Uganda. Kyokka bakanyiza ebadde byogera basuubuzi nti enkola eno yaleetebwa ya EFRIS ebaleetera okusolozebwa emisolo omulundi ogusukka mu gumu n'abasaba okutula n'abakugu baabwe bongere okwekkaanya ensonga eno. Therefore what you are saying double taxation is not correct. N'olwekyo abamu kye babadde mugamba nti babajjako emisolo emirundi ebiri si kituufu. You get only one. Ku nkola ya EFRIS ategeezezza ng'enkola eno bwegenda okusigalawo wabula n'asaba ab'ekitongole ky'URA okusobola okugisomesa abasuubuzi. I don't think you should oppose it. You will be wrong if you do that. Alowooza nti mwandibadde temuguwakanya mujja kuba bakyamu bwe mukola ekyo. Pulezidenti ategeezezza nga ye mwennyini bwe yatula ne yeetegereza enkola y'ekyuma kino n'akisula nga kyangu nnyo kyakukozesa kale nga si kituufu nti ataasoma tayinza kikozesa. I saw it. Yakalabye. And I tried to use it. N'agezaako kukakozesa. I think you can learn how to use it. Wabula ayimirizza engasi ebadde giba ku basuubuzi abakyalimiddwa okukozesa enkola eno ya EFRIS n'abagaana okuggala amaduuka gaabwe. I don't know, I stopped those penalties. I don't know who said they were implemented. I want proof of that. Ebibonerezo ebyo omukulembeze yabagamba biveewo era tamanyi ani eyabizzizaawo. Ate abasuubuzi abatalina nsimbi zigula kuuma kano ka EFRIS abawadde amagezi okukozesa essimu zaabwe zimanyiddwa nga seereza basobole okugoberera n'ab'enkola eno. You can use the smartphone but use the attachment of 150,000. Osobola okukozesa simu yo eya smart oba zino simu eziseereza naye n'oyongerezaako ekyuma eky'emitwalo 15 n'oba nga togenda ku kiri ekya miliyoni 6. Ku bamusiga nsimbi atabeefuula abatembeeyi, Museveni agambye nti okunoonyeza kwe yakola kulaga nti abasuubuzi ba Uganda bennyini be baagana okugulanga ebintu ku bamusiga nsimbi bano nabo ne basala okubyetuusizanga ku babigula. So I think the answer should be for your leaders here. Ndowooza ekiddwamu kyandibadde bano abakulembeze bammwe bano abali wano and the manufacturers n'abo abakola ebintu wano mu ggwanga and myself ne President to meet and we find out what the problem is. Kati omukulembeze w'eggwanga asuubiza okuddamu okuzisenkana abasuubuzi bano ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno bongere okuttaanya ensonga ezikkanyiziddwako. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV.